katonda asobola okugesa mu ssente, asobola okugesa mu bufuzi, asobola okugesa mu bakyala n'abantu b'okulembera. Katonda yakugesa nga bw'olowooza bya kusaala naye ng'akugesa kugezesa. Yakugamba nti wayidde ddala Ibulayiima ubundi kalimati faatammaahunna. Ekibuli esaaliddeyo n'abamu ku bakukunavu okuli Sheikh Galabuzi, Supreme Mufti wa Uganda, omumyuka asooka owa Katikkiro Hajji Twaka Waase Kigongo, ababaka ba Paalamenti ab'enjawulo okuli Haruna Kyoyune Kasolo, minisita omujjo w'ensonga z'ebweru era omubaka wa Kyotera, omubaka wa Lubaga North Kawalya Abeka, Ali Kasirye Nganda Mulyannyama, Zahara Luyulika n'abalala, era omulangira Kasimu Nakibinge abasembezza mu maka ge. Omulangira Kasimu Nakibinge mu bubaka bwe asabye abantu okusabira abali mu mawanga ag'enjawulo naddala agalimu entalo nga Ukraine, mu Buwarabu ne South Sudan basobole okuvvuunuka ekiseera kye balimu. Mbasaba tujjukire era tusabire baganda baffe abali mu bifo ebitali bimu mu nsi muno ebirimu entalo, gamba nga mu Iran, Palestine, Ukraine, mu nsi ezo ezirimu obutabanguko. Tusaba Allah bannaffe abo abataase era n'okusaba ensi zonna naddala ennene n'obutono zireme kusirika busirisi naye zivumirire ekitta abantu ekiri mu nsi ezo. Ku muliraano wano Sudaani bamaze emyaka n'ebisiibo nga bakubagana. Tusaba Allah abataase basobole okukkiriziganya bafune emirembe. Ono era asabye abantu okugoberera amateeka g'abasawo okusobola okwetangira ekirwadde ekya Ebola n'asaba abatwala ebyobulamu okufuba okubulwanyisa. Bazuddewo ekirwadde kya Ebola, tusaba abalina obuyinza mu nsi eyo naddala ab'ebyobulamu okulaba ngeri ki gye bakituula ku nfeete, kireme kusaasaanira amawanga gonna agalinaanyewo ate era kireme kutta bantu ba Allah. Wane waffe kye tuyinza okubasaba timuwulirize nnyo ab'ebyobulamu bye babagambye, mwebe mwe muli ebyokunaaba mu ngalo era bulijjo muzinaaba, naye mwongeremu okunaabisa sabbuuni, okwewa amabanga n'obutabeera nnyo mu mujjuzo. Bw'ati ayozaayozezza abakulembeze abajja baakubye ebirayiro gye buvuddeko n'abasaba okukomya enjawukana bakolerere abantu awatali kusosola n'okukulembeza obumu nga baweereza bannansi. Naye nga tubasaba busabi nti kati nga bwe bamaze okulayira mumanye nti mukulembera abo abaabawa obululu n'abo abataabawa. Muleme kusosola mu bantu kugamba nti ono teyampa sijja mutuusaako byetaago, naye mumanye temuli bakulembeze. Mbasaba eby'emabega mubireke naye mumanye tibibaawo okulonda kujja ne kugenda, tewali nsonga lwaki twerya mu malaka ate ne tusigala nga tulwanagana. Ebyo byayise tubyerabire, tuvunuulire ebigenda mu maaso. Mugezeeko nnyo mmwe nga bannabyabufuzi okukwatagana ne bannammwe bwe mutali makambugu. Asabye n'ababaka ba Paalamenti okukola amateeka agagasa abantu okusobola okubaweereza obulungi. Mu ngeri enjawulo njagala nnyo okusaba bammemba ba Paalamenti timwe mulina obuvunaanyizibwa obw'okukola amateeka. Mukole amateeka ffenna agatugasa, mukole amateeka agaliwo okuyamba omuntu wa bulijjo agataliimu kyekubiira, mube nga ffenna tubafunamu essanyu. Era kye tubasaba temwettanire nnyo okukola ebyo ffenna ebitugasa. Mu ngeri ye mwasabidde ne muka omukulembeze w'eggwanga Janet Kataha Museveni okusuuka obulungi. Tumusabira Allah amusuuse obulwadde era amuwe obulamu obulungi. Kyambadde Shadrack Joshua yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindirire.